nga kitalo nnyo ekya muzeeyi nammwe mwebale kujja baganda bange era mwebale kujja kumbeereramu munda z'oluganda olwaddala ddala. Muzeeyi teyalwadde nti alwadde nnyo nga obimanyi nti oli waaba akuzeekuzeemu. Muzeeyi yali agenda ku mmotoka ye wali we bagyoleza amaanyi ne gamuggwa nakka wansi ne bamuddusa mpaka mu ICU ekibuli ku Idi. Olwaleero n'afa. Mudwaliro eyo nasangayo Jjajjalagadi nga alese mukadde we. Jjajjalagadi nga bw'omanyi nti mu baganda bange bonna nze yali okumpi ate embeera eyo nga sigimanyi. Muzeeyi wange nali simulabangako nga alayinze bw'atyo because muzeeyi wange bamumanyi Muzeeyi Tijjani ensi yonna yonna emumanyi mugumu. Bwe namulabako bwenge amaziga ne gampitamu ne nzigwamu amaanyi. Bw'atyo muzeeyi muganda wange wakoze ki bwe yafiiridde mu ICU ekibuli. Nenjagala kwebaza baganda bange mwena George and Atale Cookie Promotions, Boniface Mezaya, Lumpe Media. Lumpe Media yaja tina myalo eno yanyeza kakabino. Bana yaja tina myalo bayavaawa. Yaja tina myalo bayavaawa. Era mugulire enkoko mugundi break the chain. Namusanga kusigiriye enkoko. Ne munji mugulire ne mugamba aja tibakuwe enkoko. Aja tiwagabye Idi muganda wange naye ngina badde mubizibu. Njagala kwebaza musajja wange Bikilala. Abati Senyongo no by the way. Naye Turumi ate yafuka mukwano gwa taata wange. Abati Senyongo mpaka uwe ekitenda Abati Senyongo ndoza ayine byapa byange nga bisatu. Ku Ntebe road yo. Ku Ntebe road yo. Abantu bemanya abakwagala ebituufu. Ebyaddala bambi era omulaba wuuna sajja wange. Mukulu Bikirala webale kubeererawo Saimo mu bizibu ne mu bulungi. Era nze nnyoleddwa nnyo kubanga Saimo mwampeereza akameseje kumakya ate ne wayita akaseera katono ate n'abika kyenkubye wala nnyo kubanga muzeeyi oyo babadde bakajjako ewange ebbanga si ppanvu mwaka oguwedde ndowooza omwaka oguwedde mwezi gwalinga gwa mukaaga awo kyannaku nnyo naye Mukama Katonda yagaba ate yajjawo. Tusaba Mukama amusonyiwe byonna ebyamusobako ate nensaba ne famire yonna ddala muganda waffe Saimo gwe tumanyi Katonda abagumye ate mwe mulina okugumya abalala. Mukama Katonda kye tulina okukola kwe kuweereza mukadde waffe Saala tukulabika nga Mukama amusaasira byonna ebyamusobako. Tuzze wano okubeererawo muganda waffe mu kibuga muno mwe tujja ne tusinkana abantu nasisinkana omwami ono n'abeera muntu wa ddala ayagala omuntu atali kyamwagala kuwabula okwagalira omuntu ddala. Saimo nakakaza nti mukwano gwange ddala twali ku totaawo nampe sente 1000 ekitatera kubeera mu bantu nanga njagala ettaka nze ngenze. So nafunulira si kintu kyangu nnyo bantu okukola ekintu ekyo kwatunze property banga ddene si kintu kyangu nnyo nange nemukkiriza nti nakola ekituufu kyennyini kye nali nyina okukola. Naye katusabe baganda baffe mwenna abali eyo abatukwatiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala. Abakwatiddeko Saimo mwebale nnyo okumulinnyira musaayi. Omuntu nze essanyu lye nnina nti kyandibadde kyannaku nnyo nga taata yatunudde mu ntaana ya Saimo naye kirungi nnyo kubanga Saimo yagenda okunula mu ntaana ya taata si ssanyu naye kye kyandibadde ekituufu. So tujja kubeerawo ne baganda baffe bano atwongera okubagumya ate n'okwerekera mukadde waffe mu kitiibwa era tulina okubeerawo mu buli embeera yonna. Simon akasalabekya badanyira okusitukiramu bagita sho ya Saimo totandika naye kasalabekya nga tiimu tulina abantu bangi abaagala Judy abaagala Simon abaagala Ndijo. Tulina abantu e South Africa, tulina abantu e London, tulina abantu e Canada. naye wayigo bwetagala boogero gyababba bayirawe nga tetulina bakola bayira Judy ebyaddala ddala. Munzikirize nebaze omwami Amini Musoke bambi Amini bambi simanyi ngeri gye nnyinza kwebazaamu naye Amini weebale nnyo weebalire ddala. Amini muganda wange ntya n'okwogera naye Amini bambi Mukama Katonda akwetya osinga bonna bonna abatana bakuntukako n'abantuuseko but in a special way. Amini weebale nnyo weebalire ddala. Amini weebale ate mukwano gwa speaker Amini. Musajja wange Mbazira Tony w'ebinyanyanyanya gwe tugenda naye London. Mbazira Tony
wandi muganda wange naye ng'amabugo batandise dde okugamba ngenda kukola lisiti lwakuba nti omufiirwa tali oke nyinza okugamuwa kati naabanga tajja bitegeera naye atasaba mutuukako amabugo mugayise ku simu yange njogera ku ttiimu Kasalabecha abaagala Kasalabecha abe South Africa tiimu South Africa yabakozeeko dda Saimana akwesiga nagwo wanesasoza kyekyo nakuba nange omukulu abadde ayagala kuwa amabugo go agenda gamula mukamera oba nga tuvudde it is okay ebintu bya director byerufu ebintu bya director byerufu amawulire g'okufiirwa tata Simon gansanze ndi waka nenfuna essimu Simon afiiriddwa sisoose kikkiriza naye nenkubira ku bakozi bannange nenkakasa nti ddala kituufu bambi afiiriddwa nze manyi kyekitegeeza okufiirwa omuzadde nafiirwako abazadde sina muzadde mbadde nyina ositukiramu olw'okubanga mukozi munnange ate nga muganda wange mukwano gwange okumubeererawo tuusa okusasira kwange eri famire yonna wamu ne Simon kennyini omukama amugumye mu kaseera kano kayitamu ak'okusoomozebwa. Enteekateeka wazitegeddeko? Enteekateeka puroguramu efulumye era tugenda kuba tugifulumya ku mitimbagano egy'enjawulo tugenda kuba tugibagamba naye nga essaawa zino tuli Kibuli mu maka ga muzeeyi wabaddewo emmisa era enkya wagenda kubawo emmisa mu kitundu ekyenjawulo era kubanga babagambye nti abadde muntu w'abantu abadde musajja w'amaanyi ate nga wabuvunaanyizibwa naye nga enteekateeka zonna tugenda kuba tuzibategeezaako. Mukulu Bikirala nga tunatera okumaliriza enteekateeka wazitegeddeko? Enteekateeka mbadde sinazitegerako bulungi badde naakatuuka wano naye nga mmanyi gye bujjako nja kuba nzitegeera kuba ngenda kusula wano lwa muganda wange Saimo kubanga ekyamazima ekituufu taata wa Saimo abadde mukwano gwange. Taata Saimo wamala ogamba taata we nti omusajja ono yanguza ettaka yajja butereevu ewange waka ne tunyumya baava ewange essaawa 5 ez'ekiro. Osooka kuguza Saimo ttaka n'agamba taata we? N'agamba taata we era n'amuleeta ewange ne tunyumya twatula mu nnyumba tufuluma ku shade ne tunyumya obudde buwanvu. So Mukama amugumye era Mukama atusasirire taata tumanyi nti ajja kutuuka eri Katonda bulungi kubanga tukirabira ku baana bakuze omuntu bw'olaba abaana Saimo olaba wa kibuga n'engeri gye yeeyisaamu ngeri ya kigunjufu era ngeri ya buvunaanyizibwa. So namwe bannamawulire tuweebaza okubeera nga mubaddewo ku lwa Saimo kuba si kintu kyangu mwebale kumulinnyira musaayi muganda waffe ate muganda wammwe yennyini kubanga munnamawulire munnammwe mwebale nnyo mwebale ddala.